Ladies and gentlemen, so much welcome. My name is One the King himself, King of Television, King Smith. Wano nyine ku Celeb Jazz ne ku BTM TV. Onako lwalero gwanga la Uganda eranga ensonga ezimu zitunonyeseza omukulu New York si nyingi. Ensonga esinze okubanga tunonyeza yakuba munno yafuuse disaster. Yadduse tetumanyi oba yasiibudde oba teyasiibudde maje bodduka nga tosiibudde obeera disaster mu kuyimba kyesimanyi bwe bakiyita naye agenda kwena nabitunyonnyola. New York ono abadde mu big talent ey'omukulu amanyiddwa nga Eddy Musuuza, son of the dark. So New York soko buze kubakulaba abalabi ba BTM TV amanya ddoboozi nze New York ambassador aba Boda kyali wamwe mukwano gwammwe omuyimbi wammwe. Nenga Boda yogivuga. Boda njivuga, Boda gwe mulimu gwange era Boda njagala nnyo kuba yentusiza wendi. Boda ogivuga ddi? Boda njivuga nti kati nze boda enyivuga njivuga mbwenkera ku macha nenkola paka saa 6-7 kati ngate nsigaza ab'amasimu. B'amasimu okusinga nkolera nnyo abantu nga ali mu office nkolera kino sivuga nnyo bantu. Oliwa special order. Bankubira kino toyinza na kumanya kubanga eve bankalu. Katandikira Boda singa aba Boda toya complaining nnyo nti no ba Boda z'abagagga kasente kabuze gwe joina yo oba ya mugagga. Boda yasoka kuba ya mugagga ne musaba n'ajimpa kuloni ne njivuga omwaka mulamba nefuke yange era nina yange najivuga loni nefuke yange. Aboda bano bakukiririzamu ababoda bakyali bange era be bawagizi bange abasooka kubanga babawe ekigudde ku boda nze omu kubavaayo nembalwanira okugeza president yali aganye okubaggula ne tulwana nnyo ndibwa abanne wa boda agenda kwambala mask agenda kwambala element kitegeeza agenda kuba safe nnyo okusinga ali mu kikuuba agenda okwambala mask yokka so mutuleke tukole government neewuliriza ekiteeso kyaffe era ababoda ne baddamu ne bakola. Omuyimbi nga tovuga boda tekina ng'egye kitataganyamu mirimu gyo? Tekirina kuba buli kimu kiwa obudde bwakyo. Music muwa obudde bwe ne mulimu gwange muwa obudde bwago kubanga music siyimba buli kanako. Leero baayo ne show enkya tobaayo ne guno gwa daily nti oba no saving ya kasente music bwajja n'ogattako n'oba ku kyo weekolera. Tewesanga nga ntwakusaba akapera ng'obavuga nogana yani yoko ntwalanga bongoberamu kunakwatamu. Ebiseera ebisinga babeera basanyufu nnyo ate n'abamu mubamu abatakutegeera nga bwe gaye nti sivuga nnyo bantu nti abamu baba b'amasimu kati bw'oba ofunyeyo chance n'ofunayo omupya gw'ovuga n'akumanya nti yegwe omuyimbi we aba musanyufu nnyo kizibu nnyo okusaba n'akapeera alaba ng'afunye omuntu ow'ekitiibwa amufudde mukwano gwe ali mu muvuga ate n'abamu n'akwongeramu ne ssente naga buyimba bwo bunnyumira ow'omutwalo n'akuwa 2 so kati bwento bwenze ntambuza obulamu bwange. So katugende mu bizibu byosanze mu mulimu guno ogwa Boda kubanga gwogambye gwa ambassador wa Boda n'ebirungi byogufunyemu tuwe ebizibu nga bibyo challenges nga 3-4. Challenges ensinza okulaba nti aba Boda tuwayirizibwa nnyo nti owa Boda omutoka so kutomera omutoka wakutomera nga kivuze bubi nakuwayiriza owa boda wa traffic akukwata nga toyina nansobi owa boda bizibu bingi nti pichipichi bazibba batukuba obuyondo so tulinamu n'ebinaffe bye tukola nga ffe kubanga aba boda nwanye nnyo balema okuyisiza ku kkono naye ekyo kibadde kikyaganye ne baganda bange tulekerawo okuyisiza ku kkono tugoberera amateeka ga traffic. Ebirungi byenfunye mu boda nti boda nasooka vuga ya mugagga nenfune yange boda yankolera video yange yannakwatamu boda yanfuula Kenzo okuba mukwano gwange boda yanfunira collab yange ne Saha yendeese mu mikwano bonna abasinga nze nyina ne ba radio presenters be navuga nga bakube music wange banji nga mugamba kati nze nja kukima gwe kuba tune yange nti yenga nze mukima kati kumachanga akera nalinya boda kuma regular nze mukima nimange nda kukimono ngenda kimono kati okugeza nja kuwe ekyokolako nga munga kyali wange bamutajja kuba omutuuze namuvugira nno kumpi myaka nge 3 nga muvuga ninga akuba endongo yange muya wacha kuba nyendongo yo nga tebamanyi nze nkola ki nkozesa boda yange so kyo ino kufuna kyo time kati boda njifunyemu ebirungi bingi nnyo kale eyo nga tuvudde era boda noza mu ku nsonga kyo wayingira big talent yawe nge connection yo ne big talent eno gibaddemu ebbanga ddene lyesimanyi naye nga nkolabidde ebbanga ddene ng'oli mu big talent even before nga tona sign obeera officially signed walinga ng'obabeeramu ki ekyakugjeyo nodduka mu kibiina ky'obaddemu ebbanga eddene? Kati
ekyanzije mu big talent songa no eryemu teri si kyamaanyi nnyo nti big talent bansayininga bwe bansayininga contract neggwako nga ebiri mu contract ebisinga tebikoleddwa neŋŋuma ne nga kanjimaleko tomanya bijja kutereera nengenda okulaba nga abakulu basirise busirisi nengamba okay eba basirise busirisi then kanetegule katude mbega contract ne yali ya bangati contract ne badde ya myaka 3 myaka 3 ngoze yisemu n'emyezi nga jijo kati we yaggwako nenze sijja gamba kinendoza obuzibu bwava kuba nti omuntu omwe akwasaganya ebintu bingi ye abayimbi tuli bangi mulimu abakulu b'ebivuga mulimu ababakinga kati ate omuntu oli ali omu abamanaginga nenda bange emirimu mingi abayimbi mulinga bameka mu big talent abayimbi nno bangi mulimu ababakinga abayimbi ngamba mmwe ba headliner tubaddemu abayimbi basatu pia inze sewa then waliwo n'omuvubuka omulala bamuyita Eddy bebayimbi banna kati abayimbi abo nga mwetuli naye nga tumanaginga omuntu omu kati ate ng'omuntu oyo ate naye amanaginga omunene nnyo atusingako kati ngenda okulaba nga alina emirimu mingi kati nga tasobola ffenna tukwasaganya kati nze ne mbasiibula mu bulungi nibaga kati nze ŋŋenze nze kangende neetakulire kangende ntandika ebyange nga nze nga bwe nnali mu kusooka kyogamba ekyakugjeeyo si butakusasula si kikirababula kwa muno tobadde ebibakusuubiza tebabikola mu contract kyekimu ku byo ekisinza okunzijayo ebirala byandibadde bibadde biriwo ebirala osobola bigumira kubanga studio ebaddewo nga bagimpa nga ngikozesa mala okukola audio then nga nnoonya sente za video nga ngikola kati ngenda okulaba nga ate era kyekimu n'okubeera wekka ninga akantandike nga nze Mukama ajja kunnyamba nga bwe yannyamba mu kusooka nenkola ennyimba nga ndi nzekka era ajja kunnyamba mu big talent mbaddemu ebyana n'agaana sijja kuwaayiriza buli muntu abadde otoba nnyo okubaawo nga tewali gwe babibiita yes tewali gwe badde babibiita nti ono bamubibiita nnyo ng'ogjeeko boosi waffe kubanga ate ye boosi waffe yes naye abalala badde olina okuswagolinga okubeerawo ebintu byakwekubira kajji kati ensonga y'akasente akasente big talent badde na buzibu kasente kofunye badde babasasula bulungi okugeza nti omuyimbi ofunye shoyo abaye tebakulingiriza neera sho tezijja nga tewali waaka badde manyi muli kumubadde ku musaala tetubadde ku musaala sibadde ku musaala nze sibadde ku musaala naye nga bwe mugenda ne mukolayo bakuwaayo kekibaddewo shobo esala naawe bolaba nti esaze yes bwana akaseera ka covid oba lwakuba embeera gye muyiseemu nti no big talent maybe tebabeereddewo yensonga kyovuddeyo big talent okumbeererawo nze mu bulamu bwange ng'omuyimbi si mugugu gwayo waliwo obulamu ate gwe oli muyimbi waayo anti ate waliwo weerina okukoma sijja kuba na mukazi ng'agenda kuzaala nkabirire big talent kati obwo obulamu bubadde bwange era sinza na bubuyingizaamu nenge gyabayambamu nga mu abayimbi mu covid onena mu covid buli omu wanoonya engeri gy'obeerawo otuukire wa manager n'akyalina bw'akikuwa n'ogenda aba takirina era n'ogenda yes naye tewaliwo kintu nti oba kiikino oba kiikino omulabi akulaba era omuwagizi oyandiyagadde okumanya ekintu ekikwatagana ku relationship gwe n'omukulu yennyini relationship yo ne Kenzo ebadde etya Kenzo omuntu mulungi nakati ekyaliwo yes kubanzi tonaba kumpulirawo nga nti Kenzo mubi Kenzo omuntu mulungi abuulirira era okwata ebigambo bye bikuyamba okutambula nabyo kubanze ambuuliridde nnyo okubeera omusajja ne manti nina okwetakulira ekyaza kiŋŋamba nnyo nti niyoko olina okwetakulira olina okubeera omusajja otuuka w'oyagala kati byebigambo bimu byentambulirako yes oli yandyebuzaamu nno oli wakoma okwogerako ne Kenzo banga nno siddene kuba nomusiibula namusiibula banga siddene naye abeera bize naawe otukanaa nga tolina lwaki oba omusumbuwa nnyo kitegedde kati simu agikwata naye oba n'ensonga lwaki oba okubye ate era waliwo time wabeera free era nemunyumya nemugane kino kinnyizemu bwekiti ne bwekiti bwe bityo nga mukwano nti oba omugamba nga mukwajukira Kenzo si yakumanaginga waliwo manager akumanaginga kati Kenzo oba omugamba nga mukwano gwo era oba omusaba obuyambi nti
obo musabanga asaba mukwano go toyinza kumulagira nti sina video omugamba nga mukwano go oba ofunyemu obuzibu kati nze nkolagana nange Kenzo naye kya management kya manager kuba ye yaba yakuleeta sina wenenyeza Kenzo nti tonkoledde kino ebibuuzo byo bikyali bingi bye tulina New York ono era nsaagala akulekayo kibuuzo na kimu naye kambuuzeemu Kenzo wamutuukiridde n'omusiibula n'omunywamu ne time n'ebintu ekikutwala kyamuyisiza kityanga ye mukwano gwo gwe wavuganga ne ku Boda nze Kenzo namugamba ngenda naŋŋamba kwagaliza ebirungi kubanga oli muvubuka akuze ensi enaakulamula bw'onaagikolera obulungi era bye ebigambo ebimu bye ntambulirako ensi nsuubira ngenda gikolera ebirungi naye nga abadde naye akimanyi ate era no abadde akimanyi nti omuntu olina okweyongera mu maaso kuba ze Kenzo simunenya si ye yansayininga ate Kenzo ye nannyini big talent kugambye manager Kenzo naye muyimbi oli manager wa Kenzo manager wa New York manager wa big talent yonna kati Kenzo sina we munenyeza era Kenzo ngwadde wakunenyeza manager management je nnenya wemba wakunenya ate nayo siginenya kubanga natambudde ningenda mu bulungi era nemba siibula mu bulungi yes New York singo badde wakuwa big talent wakutadde kwa advising committee akakiiko akawa amagezi akayoka amagezi wandibadde ogiwa amagezi ki saawa zino okulaba muno n'abayimbi abasigaddemu basobola okututumuka ne babeeranga Kenzo oba okutuuka ku level ya Kenzo amagezi no matono nnyo just kintu kimu bintu bingi bijja ku muntu omu ne bagenda nga babigabanyaamu abayimbi bali bameka bali bana buli muyimbi mufunire manager we ng'ekibiina onaakoleko ono onaakoleko ono onaakoleko ono mugenda funamu mwenna kibiina kigenda funamu n'omuyimbi agenda funamu gwe baliko yes ne kati problem eriwo nti ebintu bingi biri ku muntu omu yes kati ge magezi zegenyeza okuba wanga mukwano gwabwe yes ekiddako nina olimba olupya ne Palaso naluzemu ne Palaso nakwatamu remix nina collab Geneva yonna kitende nina enyimirira zijja nina album namba bagito badde okimanyi enyimba zigenda fuluma so netegese nnyo next week ngenda ta video ngenda kuba mugiraba so nzizeyo mu ndongo yange eri yadde okuddo eyo eyo gyenzizeemu era ngenda kugikuba nkakase genda yitawo abawagizi babawa ebigambo ebisembayo obasuubize n'obasuubiza byagala obasuubiza abawagizi bange ddala aba Boda bakyali bange twebereremu tubeere bagumu tukole tukuume empisa twagala Uganda yaffe banange mbasaba buwagizi bwamwe mbasaba kunjagala nze New York wammwe kyali wammwe muganda wammwe muto wammwe bambi mumpagire munjagale sina bingi bya bagamba mbagaliza Uganda ennungi nammwe mwekuume Boda wade New York the styler tujja kwatongera okumuleta tujja mukyalako ku stage ya Boda nafa tuvugemu ko tulabe ya Boda bamwogera kochi n'ebintu ebisingawo ebiringanga ko ebyo lero abadde ku kamera bamuyita mwana mulezi Lawrence Azores gwe tukola naye abeera ku kamera nga kwata ifananye birungi bito atenze nze King Smith back to you in studio abali ku BTM TV.